bannange mwenna abandaba abampuliriza n'abangoberera nze Ssemambo Christopher era nkomyewo mu lulimi lwaffe Oluganda nga tugenda n'ebisoko byaffe mu maaso okumanya tubikozesa okwegendereza okuba n'empisa ate nga temuli kwesittaza bannaffe. Ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okukuba ez'okumagi. Buli owulira nga bagambye nti gundi akubaza ku magi omanya nti oyo anafuye aba mukadde nnyo obanga mulwadde. Kati gwe awulira nti akubaza ku magi kiba kirowoozebwa nti omuntu oyo mulwadde munafu oba mukadde nnyo. Saagala mulowooze nti nno akubaza ku magi eki ziba nkoko. Muwulidde Oluganda n'ebisoko byalwo bwe bitambula obulungi nawe noonyumirwa.